Ampuliriza omulungi, nkwaniriza ku mukutu gwaffe ogw'obutabo bw'Oluganda. Nsooka okwetonda olw'ebbanga oba oliawo lye tumaze nga tetuweereza, si lwa kwagala kwaffe wabula olw'ebibadde bitutwala kantindiggwa ng'omuseze yeetisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Bingi bitusoomoozezza, naye alhamdulillah tusobodde okubiyitamu era ne tulabika nga twebaza Mukama olw'ekyengera ky'obulamu nti tusobodde okukomawo. Twafundikirira mu kitabo kyaffe kino ekimanyiddwa nga okwalinga okusaaga, era nga twali ku mboozi ya mwana muwala Violet eyaweebwa eddimu ery'okubeera ng'aketta omu ku baali basuubirwa nti yatta omuntu n'abeera nga yabuzaawo n'omulala. Omuvubuka ono gwe yali aketta gwe twategeerako nga mwesigwa, twasobola okuyitako ku bimu bikwata ku bulamu bwe mu bimpimpi mu bitundu byaffe ebyakulembera, era ng'olunaku olwaleero tuzze tweyongereyo tumalirize eddimu lino. Newankubadde omulimu guno gwatandika ng'ogw'obwannakyewa gye byafundikirira nga mmwe mufuuse bakama baffe, naffe ne tukkiriza okukolera mmwe okuggusa omulimu guno. Neebaza abantu bonna abasobodde okuntuukirira mu kasiriikiriro ako ne mumbuuzaako oba nga ndi bulungi, n'abamu nga mwebuuza oba tunaamalayo ekitabo kyaffe, era mu mbeera eyo mbeebaliza ddala. Ntumirako munywanyi wange Gala Simon gwe tukola omulimu gwe gumu, era ng'ono bambi abadde musaale nnyo okubeera nti atuusa obubaka bammwe eri abo ababadde tebasobodde kuntuukako mu kaseera wembeeredde mu lusirika. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tweyongerayo okumanya emboozi eno eya mwesigwa Violet n'obutemu bwe tuli mu kubeera nga tugoberera. Bwe twafundikirira, Violet ono yali asobodde okubeera nga asisinkana mwesigwa, era olusisinkano olwo mwesigwa tukimanyi bulungi nti yali afunye okubeera nti we twafundikirira twali tumaze okukitegeera nti mwesigwa yali atandise okwegomba Violet olw'embeera ze n'engeri gye yali atambuzaamu obulamu. Mwesigwa ono yali amaze ebbanga nga tali na muntu yenna mu mbeera ey'omukwano, naye ate Violet ye yali si mweteefuteefu kugwa mu mukwano olw'ensonga yali ku mulimu. Tujjukire baali bamaze okuluka olukwe ne Saagala olw'okubeera nti bawaanyisiganya essimu ya mwesigwa, olwo nno basobole okubeera nga bafuna emboozi ze yayogerangako n'abantu be yawuliziganyanga nabo, olwo basinziire okwo okufuna obujulizi obanga mwesigwa yali yatta omuntu n'abuzaawo n'omulala obanga baali bamujwetekako bijweteke. Jjukira nti mwesigwa ono yasobodde okubuulira Violet ku mazima agaaliwo ku mboozi eyo na butya bw'atuuka okugiyingiramu, ng'era mwesigwa alaga nti omuntu oyo eyabuzibwawo yali munywanyi we nfanfe, era oba oliawo nga ye ateebereza okuba nti munywanyi oyo yali mu lukwe olwatta omuntu ekigambibwa nti mwesigwa ye yali yamutta. Emboozi yaffe eyasembayo mu kitundu ekyayita, mwesigwa yali azzeemu okusisinkana Violet mu mbeera ey'okubeera nti bagezaako okubaako kye batuukako mu nkolagana yaabwe, naye twakiraba nti ku mulundi ogwo mwesigwa yali asibula Violet mu mbeera ey'olusaagiriro n'amugamba nti nsobola okusula ewuwo bw'oba ng'onansasula, ekintu oba oliawo ekyatiisaamu mwesigwa ekyokuba nti Violet yandiba nga yeekolera gigye. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'ekkumi tuli mu kitabo kyaffe okwalinga okusaaga, kinakugamba nti kyawandiikibwa omwana muwala amanyiddwa nga Nakalema Juliet.
Mwesigwa baali baawukanye ne Violet. Olwo Violet avuze azze ewuwe. Yatambula mpola mpola n'afuna akatebe n'atuula okwo wansi w'omuti. Oluvannyuma lw'emyaka egiwera, Mwesigwa alabika yali azzeemu embeera y'okuganza. Yalowooza mu mutima gwe nti singa asikiriza nnakyalo ono okubeera muganzi we ayinza okukkiriza. Bwe yamaliriza okulowooza ebyo, ate n'aggyibwa ekibuuzo obanga alina obumalirivu okuddamu okuganza omuwala yenna. Aliko omuwala gwe yali yaganza ng'akyali e Bungereza, wabula enkolagana n'etagenda bulungi. Yanyiiga era okuva olwo ne yeesonyiwa eby'okuganza. Awo wansi w'omuti yalwawo ng'akyalowooza ku mbeera y'omukwano gwe n'omuwala gwe yaganza e Bungereza. Enkuba emala kuddamu kumyansa n'alyoka ajjukira nti alina okuddayo eka. Mwesigwa yali yasuubiza kitaawe okugendako eka era nga tayagala kumuyiwa. Bwe yava gye yali teyagenda bunnamwaya wabula yalinnya zidda wa kitaawe. Mwesigwa yali yakoma okubeera ewaabwe ng'akyali muto. Bwe yaweza emyaka 8 kitaawe n'amutwala mu ssomero ery'ekisulo. Ate bwe yava mu pulayimale kitaawe n'amutwala e Bungereza gye yasomera kutuuka okumaliriza. Bwe yakomawo okuva e Bulaaya awaka yasulawo ennaku 3 zokka n'apangisa omuzigo mwe yasulanga. Awaka yandibadde ayagala oba oliawo okubeerawo naye muka kitaawe ng'amuzibuwaliza obulamu. Bw'atyo n'asalawo okubeera yekka. Bato be baasanyukanga nnyo buli lwe yagendanga okubalabako. Nga bwe bagamba nti kya kyewuunyo ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru, kyali kituufu. Mwesigwa yayagalanga nnyo bato be nga n'abato baagala nnyo mukulu waabwe. Nga bwe weetegereza ennyo, omukyala maama w'abaana bano yalina ebikolwa ebyawukanira ddala n'ebyo eby'abaana be yazaala. Abaana baalina empisa ennungi kyokka nnyaabwe nga mukazi wa mpisa mbi. Mwesigwa bw'atuuka awaka nga bulijjo bannyina badduka ne bamugwa mu kifuba nga bwe babuukabuuka nga basanyufu ebitagambika. Baatambula bonna, abato ne baaba waabwe ne bayingira mu nnyumba. Ku bannyina kwaliko kwagala Jacqueline ow'emyaka 14 ne kusaasira Rebecca ng'ono wa myaka 12. Bwe baatuuka mu nnyumba nga yonna ntoneentone, yababuuza ekyatuusa awaka. Baamutegeeza nti eggulu limu gaabadde mazaalibwa ga Rebecca ng'aweza emyaka 12. Twatuma taata akutegeeze, wabula bwe yakomyewo n'atusaba okumusonyiwa nti teyasobodde kukutegeeza. N'ekirala nti yabadde alowooza nti amazaalibwa ga leero. Tofaayo, twakuterekedde ku keeki. Rebecca yasituka okuleeta keeki. Mwesigwa yeetondera omugole anti nga talina kaamuleeteddeyo. Baamuleetera ebifaananyi bye beekubizza. Baba bakyali awo obwongo bwonna nga babumalidde ku bifaananyi ne zireeta nnakyala mu kannyinimu. Mwesigwa yali amanyi bulungi omukyalo ono era olwesimba mu ddiiro awo essanyu we lyakoma. Omukazi yali mukambwe okukira engo era yatandikirawo okuboggola. Yabuuza bawala be ekibasamaazasamaaza ne baggwamu n'amagezi. N'ababuuza kinnoomu nti, "Gwe kwagala, saakulagidde okulongoosa ekinaabiro, kansuubire wakikoze. Naawe Rebecca, olowooza nti ojja kusiiba mu ddiiro olw'okuba mukyazizza. Genda n'olongoosa ku luggya." Mwesigwa byamusobera. N'alowooza oba yeesooka omukazi amulamuse. Naye tekabeera kajanja okulamusa omuntu gw'osanze ewuwe. Naye munnange bagamba nti amaaso amati galamusa nnannyinimu. Yatandika bw'ati, "Eradde maama?" Ng'omukazi tawuuna. Yalowooza oba tawulidde, kwe kuddamu nti, "Maama, mbadde nsaba kukulamusaako. Eradde maama?" Omukazi ekyamwesigwa okumulamusa ate nga ye mugenyi
kye yakulembezanga ekibi. Kwe kwogera n'okukimba nti, kaakati lwaki onneesooka Mwesigwa? Oyagala bw'ova wano ogenda otegeeza abantu bonna nga bwe saakwaniriza n'okutuuka okuba nga ggwe wannamusizza? Musajja wattu yeewozaako nti, nedda maama, ate nga mba ntegeezaani ye nga nnyumizaani. Omukazi yamubakira mangu nti, ssebo tompita lya maama, gw'olaba ekyo nkigwanira. Abantu bonna wabagamba nti siri nnyoko, ne bassenga abo bonna n'obagamba nga bw'otayinza kumpita lya maama. Lwaki mba nkukaluubiriza? Mwesigwa yatabulwa. Amazima gali nti ono omukazi yali muzibu nnyo okwegendereza, nga buli kaseera abaako eky'okumunenyeza. Musajja wattu yasalawo okugenda asiibule bannyina ate ava awaka ng'obudde bukyali. Omukazi bw'alaba afuluma n'ayanguyira n'amusooka ku mulyango nga bw'awoza nti, ssebo togenda, oyagala otuuke eyo onjogereko nga bwe nakugobye mu makaago? Tofuluma taata, sigala ng'olamula. Mwesigwa teyamuwuliriza, yasigala atambula, bw'atyo n'afuluma ennyumba. Omukazi yali ayimiridde awo ebbali w'omulyango. Ono bw'ayitawo ye kwe kuwoza nti, ssebo si katono ntomere? Wamma ndaba osajja kudde. Kyava akuba akakula omulundi gumu nti, nkakutemye namwanduke yatema omusika. Ebyo bye weeyagala twabiraba dda. Mwesigwa ebyo byali tebimutiisa olw'ensonga si gwe mulundi ogwali gusoose okuwulira ebigambo eby'ekikanga ekyo okuva mu mukazi ono. Yatambula n'agenda mu ffumbiro ly'ebweru awaali bannyina. Kwagala yayagala okuzza mwannyina mu mbeera, kwe kumugamba nti, wamma tusonyiwe Mwesigwa, simanyi lwaki maama abadde munyivu akawungeezi ka leero. Naye ye omuto yayogera amazima nti, tewali kimukyankalanyizza, nze nkimanyi maama tayagala Mwesigwa era awulidde obusungu olw'okuba zze. Naffe kwe kutandika okutuboggolera, awulidde bubi nga tunyumya naye. Wamma Mwesigwa tofaayo, kasita ffe tukwagala, totukyawa, maama musonyiwe. Mwesigwa yeewuunya ebigambo by'omwana omuto bw'ati. Yaseka kwe kusiibula nga bw'abagwa mu bifuba era n'abategeeza nga naye bwe yali abaagala ennyo. Yabasuubizanga bw'ajja n'okukomawo mu nnaku ntono ddala okubalabako. Bakazi battu baawulira ennaku nga mwannyinaabwe agenda. Amazima ku olwo teyasobola na kubanyumizaayo kagero nga bwe yateranga okukola. Kyokka baali bakitegeera lwaki yalina okugenda amangu ddala. Nnyaawe yali tamwagalira ddala waka. Abaana bano wadde baali bato kyabalumanga okulaba nga nnyaawe amuboggolera n'okumukudaalira wabula nga tebalina kye bayinza kukolawo. Mwesigwa yafuluma effumbiro n'atambula atera agende. Abaana atera okumalako oluggya n'ajjukira nti yali yeerabidde akatabo ke akatono ke yali azze nako mu nnyumba. Yakomawo mu ffumbiro n'asaba Beeka okugenda akamukimireyo mu nnyumba, anti nga talina gaddamu kwetantala mukazi muka kitaawe. Beeka yadduka jambwa okugenda mu nnyumba okuleeta akatabo ka mukulu we. Aba afuluma nga ne nnyina ono ku lubalaza. Ate otwala biki ebyo nnyabo? Kakazi kattu kaamwanukula nga n'eddoboozi likankana nti, ntwalira baaba katabo ke, abadde akeerabidde mu nnyumba. Bonna baali bamumanyi bulungi nga bwe kituuka ku Mwesigwa nga nabo abakyayiramu newankubadde nga yabasuutasuutanga nnyo. Yali ayagala abaana bamuwalanireko, kyokka abaana ne balemwa okuwalana omuntu talina musango. Omukyala n'obukambwe obuyitirivu yaboggola ng'abuuza lwaki Mwesigwa teyeenonera katabo ke, nti era ye tasobola kumugaana kumuwa kike.
Okuboggola kwe yaboggolamu tekwaleka Mwesigwa miryango ne kwagala mu ffumbiro yavaayo. Agenda okumalayo byonna bye yayongerezaako nga bonna beesimbye mu maaso ge. Omukazi bw'alengera Mwesigwa ate kwe kumulandukirako nti, kaakati ggwe ssebo okuggyako okwagala okuggya bannammwe emize, lwaki toyingira mu nnyumba n'ofuna kye weetaaga? Akulaba ayinza okulowooza wakula omubiri n'ebirowoozo. Naye munnange amagezi olabika wagaleka wansi. Neebuuza n'okwebuuza kye wali okola e Bungereza. Mwesigwa bino byamunyiiza, anti nga buli muntu yali tayagala kumunyooma. Yasaba Beeka okumuwa akatabo ke amuviire. Omukyala yagaana omwana okutwala akatabo nga bw'awoza nti, akatabo kazzeeyo mu nnyumba Beeka. Mbadde n'ennyumba yiyo, lwaki olema okwetuukira okufuna ky'oyagala? Mwesigwa yali takyasobola kwefuga. Mwesigwa yali takyasobola kwefuga, kwekwakkula n'amuyitako katono amusuule wansi. Bw'atyo n'ayingira mu nnyumba. Bw'afuluma kwe kumugamba nti, nkusaasira mukazi ggwe, kubanga olina obuzibu obw'amaanyi ate ggwe ky'otamanyi, era nga kye kisinga n'okukubonyaabonya. Nze gw'olaba wano ku nnyumba eno saagalako yadde ettungulu erimu bwe riti. Nze sirowooleza mu bya bannange nga ggwe. Nkimanyi nti ggwe ky'osinga okutya olowooza nja kujja wano nkayanira ebya wano. Oli mukyamu, ba mugumu, ngenda kwezimbira ggoloofa gy'otayinza kugeraageranya na kweno. Omukazi aba agezaako okwogera, Mwesigwa n'amulemesa nti, nedda nnyabo, tokiwakanya. Gwe kitunulemu, nze okuviira ddala nga nkyali mwana muto seegombangako kubeera wano lwa nsonga emu ggwe. Naye n'eddakiika entono ze mpitiddeko wano n'olemererwa okunneesonyiwa. Ekisembayo newankubadde sigenda kukayanira nnyumba eno, naye naawe njagala okifune nti wano wajjawo bukulu, ekivuunulwa mu kyo si wawo. Golowooza okuzaala muno wakola kya bbeeyi? Nedda munnange, n'abaakusookamu baagenda. Ggwe olina bakakafu ki okulowooza nti ggwe muggalanda waawo? Mwesigwa yayogera bingi ate ng'abyogeza busungu. Aba akyagenda mu maaso n'okwogera ne yeekanga bato be nga bali awo nabo bawuliriza. Yasonyiwala kubanga yali tayagala baana bato bwe bati kuwulira kagugulano ke ne muka kitaawe ate nga ye yali nnyabwe. Amangu ago yasalawo okukomya oluyombo. Yakomekereza na bino nti, nsaasira abaana bano, neewuunya n'okwewuunya obanga ddala gw'abazaala, anti tebakufaanana mbeera. Yaleka omukyala atolotooma ng'enkoko gye bawadde amazzi amanaabemu, ye ne yeeyongerayo. Bw'atunuulira bawala be nga banyiivu, yawulira ng'aswadde aswaluse. Mwesigwa bw'ava awaka n'obusungu yasibira ku woofiisi ya kitaawe. Yayingira mu woofiisi ya kitaawe wabula nga tasalikako musale. Kitaawe yamwesooka n'amubuuza ogubadde. Mutabani we yamwanukula mpola nti, nkimanyiiko ogenda kusangayo emisango, naye si bituufu. Wabula taata, simanyi mukazi w'oyo kyanjagaza. Nze n'ebyokugenda eka nali nabyesonyiwa, wabula ggwe wansenzesenza okugenda. Oyinza okuteebereza kye nfunyeeyo? Kitaawe yamubuuza ekituuseewo. Mwesigwa yakangula ku ddoboozi n'amugamba nti, nnyamba oŋŋambire mukyala wo nti nze sigenda kumutwalako by'alina. Simanyi lwaki buli lwe ŋŋenda awaka annangira ennyumba. Nyambaako omukakase nti ennyumba yiye si yange. Kitaawe yamutegeeza nti, nedda Mwesigwa, ebyo tebikutiisa, wali wasigala wakaawo. Mwesigwa yamubakira mangu nti, nedda taata, nze sirina kye neetaaga okuva awakaawo, era kikakase mukazi wo alekerawo okundaba obubi. Kitaawe yayongera okumukakasa nti wali awaka waazaalibwa. Naye n'amugamba nti, ekyo si kigaana, era nja kusigala nkiwa ekitiibwa
n'okukyenyumirizaamu, naye sigenda kuddamu kulinnya kigere kyange mu lujja olwo. Neewuunya n'okwewuunya ky'oyagaza omukazi atayagala baana bo. Taata, osuubira kiki ekyasinga okugoba ky'olaba awaka awo? Kitaawe bw'asirika ye kw'okongerezaako nti omukazi oyo yali aliisa omwana akakanja. Mukazi wattu yali takyasobola kugumiikiriza, kyeyava akusaba naye agende waakiri ku mawanga. Si lwakuba yali ayagala nnyo, yamala kulemererwa kutegeeragana na mukyalo oyo. Ate endagula ekiribaawo n'abo ababe bajja kumuddukako. Kitaawe yamusabye okukomya by'ayogera naye nga Mwesigwa tasirika. Kitaawe yamuboggolera omulundi gumu nti, nkugambye sirika Mwesigwa. Mwesigwa yasirika n'atunuulira kitaawe n'eyaboggola ebyokwogera byali bimuweddeko. Mwesigwa eyabirina kwe kutandika nate. Gwe bw'otyo buli kye nkugamba okitwala ng'ekyokusaaga, naye ddi lwe nali njogedde ekintu n'okitegeera bulungi taata. Nkunnyonnyodde bulungi ensonga zange, ne bato bange babaddewo basobola bulungi okunjulira nti omukyala nnyaabwe yansosonkereza. Naye ddala oba tolamudde mazima okuleka mukazi w'oyo okukusalirawo. Tosobola wadde okumukomako ku ebyo by'atukola. Ffe tulinga abatali baana bo. Taata eky'okumunyoomoola teyakyagala. Yakwata ekikopo ekyamulyawo okumpi n'akikompola mutabani we mu kyenyi. Nkugambye sirika, lwaki weefuula omugezi ennyo? Mwesigwa yawulira obusungu. Olwo kiki ekikunkubya taata? Nze okujja wano okukunnyonnyola ekibaddewo kye kinkubya. Mu butuufu saategedde nti binaaba bwe biti. Sandizze. Kitaawe yamulagira okusigala we yali tafuluma. Yawuliriza n'akola kitaawe kye yamulagira. Yasigala atudde. Kitaawe yamwetondera olw'engeri omukyala gye yamuyisangamu, wabula n'amusaba okubyesonyiwa. Yayongerezaako nti, amazima gali nti nange nfaayo okulaba nga nkyusa omukazi oyo, naye si kyangu. Oŋŋamba okulondawo wakati w'abaana bange n'omukyalo oyo, mu buli ngeri nnondawo baana bange, naye kaakano nkimanyi nti Mwesigwa oli musajja mukulu, osobola okutegeera n'okwesonyiwa ensonga ezimu. Nkusaba omwesonyiwe. Twala ebigambo byange, wabula si bya mukyalo oyo, kansuubira ontegedde. Mwesigwa yasobola okutegeera kitaawe kye yali amusabye. Yalina kwesonyiwa mukazi. Ono si ye yali nnyina, era kyali tekimwewuunyisa nnyo okumuyisa bw'atyo. Yalina okugumiikiriza buli lwamusisinkana, waakiri okusobola okusanyusa kitaawe. Ebyo bw'abitegeera n'asiibula kitaawe. Yakwata erimuzza gy'asula okugenda ewa kitaawe. Yagenda n'obusungu bungi, naye we yaviirayo ng'awewuse. Yakimanya nti taata yali yeetaaga omukyalo ono, newankubadde nabo abaana yali abaagala. Kale nga tayinza kwawukanya kitaawe n'omukyalo ono olw'okuba bo abaana. Violet yali yeeyama era n'asuubiza Laurent okumaliriza omulimu guno mu bwangu ddala. Yadda eka ng'alindirira kimu kulaba nga Mwesigwa afuna oba okukuba ku ssimu. Yakanya kulinda naye nga wa, n'essimu teyavuga. Akawungeezi k'olwo konna talina kye yafuna. Enkeera lwonna yalindirira, wabula era nga tewali ssimu yonna gy'afuna emuyamba okuva ewa Mwesigwa. Ennaku zaagenderera naye nga Violet tafuna kye yeetaaga. Omulundi gwokka ogumu Mwesigwa gwe yafuna essimu, kitaawe yali amukubidde ng'amusaba okugenda amusisinkane mu woofiisi ye. Violet yakimanya nti essimu yali tegenda kumuyamba kufuna kye yeetaaga. Yakizuula ng'amagezi alina kusala malala. Yayita Saagala ne bateesa ku nkola empya ey'okugoberera, era n'amugamba bw'ati, nteebereza nti Mwesigwa bw'aba n'abantu bonna baakolagana nabo bandiba nga basisinkana busisinkanyi nga tebakozesa masimu. Omanyi bagamba nti amagezi luwombo,
bwe luyulika ng'osala olulala. N'ekirala enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Tulabika tuli ku muntu omutuufu wabula nga tukozesa obukodyo obukyamu. Kye njagala okutandika kwe kukozesa engeri entuufu. Saagala yakkiriza bukkiriza newankubadde yali tamanyi kye baali bagenda kuddamu kukola. Nakyala yasumulula zipu y'akasawo ke ak'omu ngalo n'aggyamu akuuma akabaka amaloboozi n'akakwasa Saagala. Saagala yakeetegereza kwe kumubuuza nti, ate kano kaki Violet? Ono yamwanukula musanyufu nti, ogenda kukatwala okateeke mu nnyumba ya mwesigwa awantu watayinza kukalabira wabula nga katunudde munda mu nnyumba. Saagala yalabika nga atiddemu kye yali agenda okukola. Yabuuza Nakyala nti, kaakati bw'andaba? Violet yawulira obusungu kwe kumugamba nti, bw'ogenze kukulaba ky'oba okola tokkiriza kukulaba, kola kikututteyo oveeyo. Saagala yali akyayongera okubuuza, Violet kwe kumwesooka nti, Saagala tetugenda kuwakana ku kino, ogenda kukola ekyo kye nkugambye ate nkusaba onkakase nti ogenda kukikola bulungi. Saagala yanyeenya omutwe n'ekyo Violet n'amanya nti kiwedde. Kyokka agenda okuwulira ng'onaddamu okumubuuza nti, kaakati najjawo ebisumuluzo ebiggula ewuwe. Violet yawulira ng'afa obusungu kwe kumugamba nti, genda obimusabe nga bw'omubuulira n'ekyogenda okukola munda eyo mu nnyumba ye. Kinkalubiriza okukirowooza nti okyasobola okumbuuza ekibuuzo ng'ekyo. Violet yakimanya nti tayinza kukozesa muntu ng'ono. Waddawo akasiriikiriro n'oluvannyuma kwe kumugamba nti, Saagala, kwata ekkubo weddireyo eka, nja kuyiiya engeri gye nnaakikolamu. Saagala yakitunulamu nga wano abaayiwa obubonero. Ye kye yakola kwe kutambula okugenda okukola omulimu. Ekirungi akuuma baali baakamukwasizza dda. Violet yakanya kumukoowoola akomewo naye nga tanyega. Violet yasigala atidde nti Saagala ayinza okutuuka eyo n'akolerayo ensobi n'akwatibwa. Yagezaako nnyo okwagala okumuyimiriza asooke ayimirize kye yali amutumye wabula kyali kikeerezi. Saagala yali amaliridde okugenda okukola ekyetaagisa. Violet yakwata essimu akubire Saagala amusabe okukomawo, kyokka essimu yakanya kuvuga n'etuuka okukutukako nga tagikwata. Wano wajjukirira nti singa Saagala akola ensobi yonna, ye y'aba avunaanibwa olw'ensonga oli ayamba buyambi omulimu baagukwasa ye. Yali takyalina kyakukola kirala okuggyako okusigala awaka n'alinda ekiddirira. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikire awo olwaleero. Otujja okusimbulira wennyini tweyongereyo okumanya biki Saagala bye yatuukako. Bagamba nti awalungi tewaba wammwe, embwa tesula ku bbuca. Naanaazi nedda bamufuuwa nkanca. So nga n'enswaswa eteeyanula yekola eddiba ly'engalabi. Akuume atakumira mpeera.